Inside Story Uganda, real source of political updates. Buba bumese. Yes. Naye ate bakula bonna. Bakula ng'oli mugagga. Naye waliwo we Sydney naye yazaala mwenda bakula ko obabana. Kati weyigango waffe wano yazaala batano mutesi nabo bakyaliwo. That one is possible. Kati we Malaysia mu 1999 yabazaala ne kwafaako basatu. Na wano tulinawo Mariamu na bamwitani Mariamu naye yazaala mukaaga yakyasenze okuzaala abangi. Naye Tamale Mirundi mukazi ono agenda mu ddwaliro n'azaala mwenda omulundi gumu ne bakubira nti Tamale wuuno azadde mwenda. Nze nziruka ndi mwavu bw'ozaala mwenda nina bameka abakulu abali emmere ogamba mwenda nina kinaana mu mungu oyogera. Nze nziruka nti bwavu bwe bukuddusa. Ate mwekye mutamanyi buli kalica kati ndaba abawana sipiika nti yazadde abalongo naye siba emikolo gy'abalongo egiri mu Buganda mulimu n'okuwemula abalongo emimwa egyasuze giwemula gyegirya wosti yakumaca bwefe byaffe twabikoze kizungu abawemudde ekiro naye omuvubuka omu yetuuka leete kati asiba enguudo ezi embooko 10 ku lubuto mumuga nti oda ya Amini yavaawo. These are stupid people. Gwe tosobola kukererabo space era ogalaba mwabateeka sente mu banka mumusimba layini kirinde kibayitamu nekiri nibula yakijjayo kikuba empyo ne sente nemuzitwala. You don't know this society of ours. Do you know why every Nigerian is a rude person? To live in a country of 150 million people. Eyabaavu Nigeria nsinjavu nsi ya musambu mukusema amafuta aba Nigeria baganywa Cameroon nagamu bugagenda okubeera 40% of the Nigerian oil is stolen bayina omukutu mu ttaka gukatunda Brazil. Why? The military kuwamba kakati aba Nigeria bali aggressive lwa society namwe munyina okubeera aggressive society mwisi ya order mbi kwata kamotoka akesibedde mukajjawo mob justice lwaki bayita justice lwaki si mob madness bwetukikola ekyo ate bakuvunaana ate kuki nokwata emotoka lwaki kasire eggwanga yali popular anti yali popular kuba yali munene ate munene ki discipline abantu bamuwagiranga tekasire eggwanga tajja mulongo swing bajja okulima ettaka lina batwakita amasasi tayina sente zigenda mu kooti abone batemamu emiti egiri nakyo ne basimba kalitunsi ow'okutunda ojja kukuba n'abatwala ente ku loole ojja kuba n'abatwala amatooke mu katale. These are their forests abo baveeko ebyesimbira. Yes, kakati I have only two things to talk about. Two, nti when I look what parliament crisis gyerimu nti ababaka baganye okujja abo opposition kubanga ye deputy speaker ye is using a populistic line ati sena bakola ki you are encouraging them. Are you running a coalition government? Nene yakomyewo yagambye batese but ati byonna bifu ono omukulu ali musifeeka. Are we running a coalition government? A coalition government ebeeramu ebibiina bingi. When one party is disappointed mudde fresh elections. Kakati parliament is a parliament running on a coalition principle. Column wali wala biwe definition ya column. Nti a column means a certain percentage of the opposition. Wali uchire birudda. A column means a column. It was not defined deliberately. Singaba achikola nti column means that there is a percentage of the opposition bakitegeera jakola. Why do you have a majority in parliament? Why should the president campaign for you to get 75%? Nandi museli mna democracy etya ngaje bagamba banyo baba balina kye bawulira nga bakirizigamiza nakyo baleka barezi namwe ne mukkiriza how
democracy tibiriyo ng'ogamba nti government politics si bwali. Let me give you an example. Oba baana bato simanyi, one cannot be subjected to a referendum. You right here ngate constitution endala. How do you do constitution egamba referendum? Kuba mu constitution ya Uganda mulimu systems ibiri, a multi-party democracy, a movement system, any other democratic amaje bagagana. Kakati ukola federal terimu yabichi kamio bana bamba muina percent mtu alaba bamwe basome ku political science wanu bamujja mu batwale ebweru. Federal teriyo teach mu parliament. Federal is not a political system, it is a form of governance. The Nigerian government we buy a military federal, we buy a civilians federal. Federal in appearance the country must be big. Because you bet kamyo no tambula ne mumukiriza mutu alaba basome political science ulako kubitabo nti we are not learning a parliament on a coalition basis. You have the majority. If you want to undermine parliamentary debate, deny it a quorum, but a quorum is not defined. No. Mulimu ebintu ngebite biriyo era nze ngende waffe mu kyalo noga kwata kilo 5 ejinja lya kilo 5 na bubi elimera kodda bagula kwa fukiro baina sukali bamuyita olutunku kilo za baleta amajani ga grams 5 na pime nyama. You don't know poverty temujimanyi nti oweduka ata ina jinja lya wafu kilo tacha atunda era bomugampimira kilo 5 meka tachiwulirangako oba olimba ayinza n'okuba nti sooka osasule oyo sukali gwe bapima ow'amajani gwe bayita lutunku ettaka lya nanyonga otegeera nti omukazi yazadde oba omwana ayina olukusenti ate nga tebisoose kati nze we nakulyanga latiri ya sukali egulemu sente 4 naye nga abantu basekula bikajjo ku kyalo tebeerangayo sente nti ntono zaali ntono wapi tewaki tewagula tebeerangayo sente and owagulamuzi ye mugagga nalabye bamulanga eyeruweru. Yes, so you cannot paralyze a country when you have a majority in parliament. No. What's the purpose of having a majority in parliament? Kakati bano ekizibu kye balina, I sympathize with them. Nti singa njagala okufuna ekintu nesanga office nyizo kuga omanyi lwaki okinyimi siri munyankole siri mucholinga gwa ba mucholi wali kimuwadde. Do you know what happens? Okimuwa kakati bano bali mu opposition bano baba bulaka miringa. If there was a speaker or a deputy speaker atapa mu opposition singebe tebabikola lero bamanya ati bado bali mu opposition baba gamba mmwe kati mmwe they black mailing them. Otherwise parliament can operate as which column define a column in a multi-party system. A column must have a certain a lot of pass must have a certain percentage of the opposition. Kati mumuli moralistic, but the parliament does not operate on morals. Politics does not operate on morals, not at all. Kakati kijja kutegeeranga nebo mulaba muyinete kali mugendo okuyisanga bafuluma. You are setting a very dangerous precedent. Neche bakola kye kituufu mukwatagana n'okutambuza eggwanga mu birala politics yakola bwatyo unless politics enkugambi tuyina coalition governments. How will they operate? A coalition means obala Museveni takozesa coalitions. Museveni yakozesa broad based naye nga tebakitegeera. A broad based government means I pick you as an individual, I sack you as an individual. A coalition means we agree on a minimum program. Era ba minister tubakiriziganyako mpa defense nkuwe internal affairs. If we find one of them wanting era ava mufe Museveni takiriza bya coalitions. Duachi bakwamiye government etambula yabera mu UNLF nga etambula government ya coalitions etambula things to move there must be a dominant factor. East African Federation teyinza kutambula temuyina mu dominant factor. Nete etambula America
in all the discussions there must be a dominant factor. Omuntu gwe mulinda mu family sente mekazo okubawo empira ja wano jonna timu zaali zitambula kawe yabagamba nti home ground ya Masaka awakana akubeko sente express yote tambulangako bajitumako ne bitano munya betano ne drawing ne bajikubanenya express tetambulangako lwaki teina dominant factor aina sente alagira ekityo nekitali mu dominant factor tikitambula ne family ino kubeera mu ne dominant factor n'abanyarwanda bajjanga batambula babeeranga mu ne kalimanzira akulire ekkubo abasegulire ekkubo yes kakati ekyo temusobola kutambuza ggwanga mutali dominant factor. Once you bring morals nti kati morals zijja na kutuuka mugambe naye Museveni yeetalabika nti atufuze nnyo omupiira bolo control lifu tafuwa ne bannamwe mbaweemu mugwenoonyeze naye nga waliwo etteeka eryayita wano nga waliwo abali ebweru ne badda ne balizzaayo eryebisiyaga eryasooka eryaki eryebisiyaga kyeri bakozemu nze nayogera gwe kuuma ennyumayo omusiyaza akozeeki gwe kuuma ennyumayo ekimu ekiri ku Namyalo ne Gundi ne secretariat Namyalo atayina buzibu ki ne secretariat yategeera sente mmeka ze bamubbako abawa campaign abawa kubanga campaign task force and campaign team are different kakati Museveni abaleetera ekya Namyalo continuous ekitegeeza tasobola kukozesa Gundi eri secretariat tasobola kuteeka u task force bakubba tazirina kuteeka u Namyalo which is home office kiti ali bwomu ate toga nti yamugwako bugwi yali wa mukwaya mu kakiiko kali wate akaba mukwaya akategeka okulonda Namyalo gye yali namubuulira sente bwe zibbibwa namuleetawo kakati when you compare omuntu ayinza okugamba ndeeta ebbandi ku mbaga oba kaliyuki leeta kaliyuki ababbandi balina ebyuma bakulira bakuzaayo kaliyuki kazindaalo ate bayimba enyimba. What's the purpose? The purpose is to keep the people nga webali naye kati enkuba gye bamukuba Namyalo tebamusiguukula bano aba secretariat tebabala. Why? What's the role of the secretariat? To conduct elections, to go for by-elections, a secretariat nga bagitaddeko Mirundi omugezi naye nga yatandise okukwatagana ne Todungu namulabi bakwataganye anti bategedde abawangudde secretariat ate bayinza okutwalayo obujozi bwabwe n'obubbi Namyalo abagobera eddala anti bali ayido balabi bakwataganye ne bakongozi nga batambula bongo are campaigning are we in a campaigning period tango toyi I have only one candidate. Where is the candidate before nomination? Later is a back over. You will be a flat. Tango do you will be a flat. Tamani political science. We have an aspiring candidate, a nominated candidate, and a hopeful. Tabiaula. We have only one candidate. Where is the candidate? We have a sitting president, not a candidate. Never Todungu. Don't get a good political science. Baswala. 1+1. Take it as 2. 1+1 bwejijjamu kapulaasi efuuka 10.